naye nze gwe baziika nga bampita afuwa nze nkomyewo. Abo oluganda lw'afuwa Kenza abasangidwa nga bakungandiya abakawaabwe ku kyalo Busambiri Kisenge mu ggombolola ya Kigo mu disitulikiti y'Iganga bagamba nti baali bamanyi ddala nti mwannyina we yali yattiddwa oluvannyuma lw'okukula okumala ebbanga ekyasinga okubakakasatiza engoye z'omugenzi mwe yatemulira nga niyafuwa zaalina. Kati bano okunoonyereza okuwulira nti waliwo omuntu gye baasula kasasi okutuukayo nga yazimbuluka yenna nga tategeerekeka nafeesi naye kati olugoye n'ensawo ye yakakasa nti muntu waffe naye nga niwo omutulako nga yasisembuka. Bano bogerako nti bwe yazze tebasobola okukkiriza nga akomyewo nga bwe twakulaze gatali ku nfu olunaku olw'eggulu era bali balowooza nti muzimu. Bakamaliriza okuziika omuntu wayiseewo olunaku lulamba nga batugamba nti omuntu wammwe yalabise. Empi ne zituva ku mutwe ekivundu ekyali mu maka muno nga watabeera gwo tosobola na kumuziika. Bano era balaze n'essanduuko omugenzi we bamutwalira okuva eruwero okumuziika e Busoga. Eyafa ategeeza Bukedde TV nti abantu bangi kati bamuduka nga bagamba nti yafa n'azuukira wabula ng'onagamba nti yafunamu obuzibu nebba ne balwana lwatu n'agenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi ng'eno gye yalwa. Oba twogera na Musambwa aba Mugiini ne mbagamba nze sinaba kufa wadde mbadde nga mulwadde naye sinaba kola ki kufa. Afuwa n'abooluganda lwe bakulemedde mu Bukedde TV wano ne batutwala ku bigye baziika omugenzi nga bali balowooza nti ye mwannyinaabwe. Lwaki twatwala omuntu ono okumuziika nga tukakasa nti yafuwa kuba senga waffe yasooka okufa baali bamuyita afuwa yafuwa ekizibu ng'ono kye yafa kati tetugamba yina erinnya nga bbi era n'ono afudde ng'oli bwe yafa kuba oli naye musajja yamutta n'ono naye musajja yamusse oba musajja oba mukazi ate twategeera. Bano ku ntana bategeeza nti omugenzi gwe baziika abafuukidde ekizibu ng'omuzimu gusula gukaabya ekiro kyonna. Addoboozi yabadde efuluma wabwiru ng'eviire yemange eyo abaana bange era n'abantu b'oku kyalo kuno baawulidde era mbagulira nga kuva bamuziika lwennyini tusaba bannannyini gukaaba kyetubasaba bajje bakimenga omulamu. Bano era balamiriza ku ntana y'omugenzi aleme kululuma nga bamanyagira ab'enganda ze okumunona. Tulinga otumutereseewo kati tumaze okutegeera nti owaffe twamulabye kati ffe tukuterese wano lootesa abantu bo bakukime oba oli wa Luweero oba oli wa Masaka ffe tetumanyiyo emirembe afuuke ow'ekika kyaffe. Kitaawe Afuwa nga ye Haji wa Bulungu Ramadhan agamba nti kituufu mwana we yakyali mulamu era oluvannyuma lw'okumulaba asize okumukolera akabaga. Era tulina kufumbawo ku ebintu tulye mu isanu nga tulinayo. Lubega Ivan yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.